Sejinja ekutte omusumba w'ekkanisa y'abalokole Joseph Serubiri ne mukyala we Felista Namaganda ku byekuusa ku kusaddaaka omwana ow'emyaka 4. Omwana yasaddaakibwa yina Kisuuyi Isabella muwala wa John Mulodi omutuuze w'ekakira mu Jjinja ng'omusumba ne mukyala we abakwatiddwa babadde bapangisa ku nnyumba za kitaawe w'omugenzi era nti we baliisiza n'ekigambo kya Katonda. Omugenzi yabulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka guno ng'omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kiyira James Mubi ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukunya abafumbo bano bakkiriza nti bebasaddaaka omwana oyo era ne batwala poliisi gye baaziika omwana oyo n'ekigendererwa eky'ekkanisa yaabwe okufuna ettutumu. Batututte Wanyangereke gye baziika omutwe then ekitundu ekisigalidde ne bakiziika mu Kinyolo Sugarcane Plantations era mu Kakira Town Council. Atwagala okubuulirira abalandiroodi ne balandireedies nti bannaayo omuntu w'abaze gy'oli si byakwagala ssente olw'okwagala essente n'otafaayo okumanya omuntu ono akola mulimo ki, mulambulukufu, akomawo ssaawa mmeka, ayagala okumwetegereza atayagala kumwetegereza, akomawo kiro kiki. Okutegeera omuntu azze gy'oli nti ayagala nnyumba gwenga landiroodi buvunaanyizibwa bwo. Wakati laba ekituuse kuwona omwami amaka gage omwana we yapangisa omuntu ono yeeyita mutume ate n'amala n'asaddaako omwana we mu nnyumba mu maka ge wennyini. Bannansi ba Democratic Republic of Congo 27 abaali bawambibwa abajambula ba ADF kyaddaaki banonoddwa. Abanonoddwa kigambibwa nti banonoddwa eggye lya UPDF nga likolagana n'eggye erya Democratic Republic of Congo eriyitibwa FADAK era nga bano badde mu bikwekwete bikoleddwa ku nfo z'abajambula ba ADF mu kikwekwete ekyatumibwa Suja. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Lieutenant Anthony Mwalushayi omwogezi w'eggye lya Congo kiraze nti ebikwekweto bino bikoleddwa mu ssaza Beni wamu ne North Kivu era binunudde abantu 27 bannansi ba Congo abaali bawambibwa abajambula abo. Okusinziira ku mawulire agafulumiziddwa amagye ga Congo, abamu ku bantu abatolose mu nkambi z'abajambula ba ADF babadde bamaze ebbanga lya myezi 2 n'okusoba. Mu kusooka eggye lya UPDF n'erya Congo galangiridde nti waliwo abantu 6 ababadde abajambula mu kabinja k'abayeekera ka ADF abanonoddwa era abeewaddeyo mu mikono gya gavumenti ya Congo mu nkola ey'emirembe. Kinajjukirwa nti Sabbiiti mu nnaku ntono eziyise ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku bisonyiwo n'eddembe ly'obuntu ekya Amnesty International kyasaba eggye lya UPDF n'erya FADAK erya Congo okufuba ennyo okutaasa obulamu bw'abantu ba bulijjo abali mu Congo mu bikwekwete ebikolebwa. Sarah Jackson amyuka Regional Director wa Amnesty International mu East Africa ategeezezza mu kiwandiiko kye yafulumizza nti amagye amagwira gonna agazze gagende Congo omuli n'eggye lya UPDF eryagendako e Congo mu myaka egyayita byaleka bitabangudde emirembe mu ggwanga eryo lyakosa obulamu bw'abantu mu Congo n'okunyaga ebyobugagga era n'okuzza emisango mingi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okwasanguza omuntu awadde amawulire mu kyama eri kalisoliso wa gavumenti nga munnamateeka Silivia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Nga gwe oli mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti nekuwa amawulire nendokooma omuntu ali mu kuwulutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo oba omuntu ali mu kubeera nga ofiisi ye agyeyisizaamu bubi oba omuntu ali mu kujinga ebiwandiiko ne mukuleetera mu kifo ky'okukuuma identity yange n'osalawo okubuulira oli oba n'osalawo okunteeka mu mawulire nti ono yatuwadde obujulizi nakyo kimenya mateeka oyo akikoze singa gumusinga basobola omusiba wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 5 oba asobola okusasula fine ya miliyoni nga 2.44. Omukulu w'ekika ky'effumbo omutaka wa Lusimbi Yusuf Mbirooza Nkya Kigumba Makubuyo owookubiri asabye Obuganda naddala abavubuka okwongera okumanya amakulu g'ebika byabwe n'okubyagalira n'okubyagazisa abalala Buganda etambule ng'egenda mu maaso. Omutaka wa Lusimbi yasinzidde mu kwabya olumbe lw'omutaka Simeo Kigumba Byoto ekyengera mu Busiro bwe yabadde nga ono yaweererezako mu kitongole eky'eggwanika ly'Obwakabaka okumala ebbanga eddene n'agamba nti Obuganda buyimiriddewo nnyo ku bika nga n'olwekyo obuvunaanyizibwa buli muntu okukuuma ekika kye.
Katikkiro wa Buganda yawumula Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi naye yasinzidde ku mukolo guno n'agamba nti omugenzi Simeewo Kigumba Byoto yali mwetowaze era yakolerera nnyo eggwanika n'eggwanga lyera n'ekika kye era yakuza bulungi abaana mu mpisa n'obuwangwa. Wajjidde mu bigere si yali mutono yali munene kuba yali mukozi nnyo nange bwe ntyo kwe kujja okubeera ku mukolo guno okumusiibula ate n'okwaniriza omusika okumuteekamu amaanyi nti akole nnyo olaba nti omugenzi bye yakola era bye yayagala okukola ono omusika abituukiriza. Emimu gye yali tanoonya kukuzibwa ye kyeyayagalanga kwe kulaba ng'atuukiriza emirimu gye baamukwasa era n'agikola bulungi era nga bw'owulidde wano ku kyalo nga Ssaabasajja bwe agenda okulambula ng'ayita wano. Omugenzi Simeewo Kigumba Byoto asigiziddwa mutabani we Antanasi Kigumba Byoto ow'eddembe era ng'ono yeeyamye okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka balabudde abantu abakyawubisa abatuuze nti disitulikiti eno ekyalina eddagala erigema COVID-19 bategeezezza nti disitulikiti tekyalina ddagala eryo lyagiweddeko ku ntandikwa y'omwezi guno. Dr. Faith Nakiyimba akulira ebyobulamu ku disitulikiti y'e Masaka ategeezezza nti mu kiseera kino disitulikiti tekyalina ddagala ligema bantu ekirwadde ekya COVID-19. Ono alabudde abantu okwegendereza abantu bayisa abafere abawuddiisa abantu nti bo balina eddagala erigema ekirwadde kino. Nakiyimba ategeezezza nti mu kiseera kino balindiridde eddagala eddala erigenda okuva mu gavumenti olwo balyoke baddemu okugema abantu bw'atyo n'asaba Namasaka bonna okubeera abagumiikiriza. Abantu era bayinza okubuzaabuzibwa ne wabeerawo abeebikuli abajja ne babagamba mbu tubaleetedde eddagala mu kiseera kino njagala bategeeza nti eddagala teririiwo bwe liriba likomyewo tuliyita ku mikutu gyegimu ne tubategeeza nti kati bweriri tebabuzaabuzibwa ne babalimba nti babawa kati eddagala mu kiseera disitulikiti terina ddagala. Ku butale tugenze mu masinzizo tugenze kugamba ewe tusuubira abantu abangi abaali batuuse okufuna ey'okubiri bagifunye kiseera kino kubanga ebika by'eddagala byonna tubadde nabyo. So ababadde beetaaga okufuna vaccine ey'okubiri nga ebiseera byabwe bituuse balifunye. Kati ate bano be twakakuba bajja kudda buzzi nga tuzeemu okufuna. Wabula wadde nga guli kutyo waliwo n'abantu abamu ab'emulugunya nti wadde ng'eddagala mu kiseera kino lyaweddewo waliwo abongera okukunga abantu bagende mu bifo eby'enjawulo okubagema ekirwadde kino. Neebuuza nti Masaka district oba Masaka city eddagala erigema abantu akawuka ka COVID-19 liri ludda wa? So nze mbadde nsaba baveeyo babeerekiya batugambe nti Uganda terina vaccine tuleke okusinga kutambula mu nkuba kulimbalimba tambuluka wanotuka ddagala ne wotuuka mu regional referral hospital mwennyini tewali ddagala ate babeera ku mpewo baminisita baani bagamba Uganda mugende babageme eddagala tulina liri ludda wa? Twagala waveeyo minisitule y'ebyobulamu batugambe nti eddagala liri wano ate nga twamanyaako nti erimu lyali liggwako nga 3. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Tiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa Ludo eya Uganda Doves ewangudde empaka za Africa eza Africa Ludo Cup of Nations ez'omwaka guno ezibadde zindira mu kibuga Johannesburg e South Africa. Uganda ewangudde empaka zino n'obubonero 44 era neweebwa ekikopo n'omudaali ogwa zaabu nga South Africa abategesi bakutte ekifo kya 2 n'obubonero 37, Ivory Coast ekutte ekya 3 n'obubonero 27, Nigeria ekutte ekya 4 n'obubonero 17 ate Malawi yeekobedde n'obubonero 12. Matovu Huzaifa kapiteeni wa ttiimu ya Uganda Doves yalondeddwa ng'omuzannyi asinze banne mu mpaka zino ate ng'era omuzannyi wa Uganda Doves Gumomorirwe Moses yasinze okuteeba obugoba obungi ate ebyobugoba 21. President wa Ludo mu Africa era nga ye President wa Ludo mu Uganda mu kibiina ekya Uganda Ludo Federation Hussein Kalule ng'ali wamu ne ssaabawandiisi w'omuzannyo guno mu Africa Joey Mateta be bakoze omukolo ogw'okukwasa abawanguzi ekikopo n'emidaali. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza emirimu gya Namasole Margaret Nagawasuwoza agambye nti abadde ayagaliza ate nga mwesimbu nnyo.
Poliisi ejjinja ekutte omusumba w'ekkanisa y'abalokole Joseph Serubiri ne mukyala we Felicita Namaganda ku byekuusa ku kusaddaaka omwana ow'emyaka 4. Abantu 27 bannansi ba Democratic Republic of Congo abaali bawambibwa abajjambula aba Allied Democratic Forces ADF kyaddaaki banonuddwa okuva mu nkambi z'abajjambula. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.